M.i.S.O online television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Wait, what is embarrassing? Nti abatolo bakkiriza omuyikiro wa Ttulu n'afaayo eyatta Omulangira ne bakkiriza Nasulu n'afaayo eyatta ani Walugembe naye mmwe ani ayogedde ku muganda Kazinda gwe bagaa nti yabba 20 billion babbye mmeka naye tayinza kwogera oyo Katikkiro wammwe tayinza kwogera ayogera mu kulya ssente singa Kazinda yaguddewo wooteri ne Gaalubindizi ono Kadimba ye Omulangira Kadimba yagenda wa Sale ye ssente zonna zikola mu byansonyi Kabaka yagenda wa Museveni kujjayo ssente za ttaka. Has Kabaka ever gone to Museveni to complain? If the Batolo, the man who killed one of them, the royal members, a man who was accused of having an affair with the Queen Mother, has been released. Kakati toyinza kanti ye Kazimba Kazinda ye ono Katikkiro ne Kabaka tebamwogerako yabaki bano kyebatabye. He did not kill yabba sente za ttaka. Abantu abadidde eddagala lya covid li expiring mu kasode yabwe bakozesi balalamya omutwe. Ebyo bye bituluma ne sisuyinza kubyogera nga tulina Kabaka agenda najjayo sente ye bamwijjanjabi nga tulina Kadimba Mulangira nti omuhiikirwa mumutadde. A president has been said. How can you convict somebody 20 babyemeka bana babeza covid babyemeka nito babyemeka nito yita kubera n'aba leaders bafaanana bati batusekerera kyovola bamba batusekerera bati okutuusa omulenzi oyo lwaliva Mmengo ne tufuna Katikkiro omutuufu olaba bamuteeka ku earpiece yabukedde ng'atunda mu kalakasa noteekawo omutweko ng'otunda mu kalakasa nti oli Katikkiro wa Buganda omusajja noteekawo nga ka earpiece akasasula ani nabo bamuwa sente zabwerere abulirana boza abaana nti wamma ebya covid wabijjawa bonolaba waliwo agaana nawulira Katikkiro ng'ayogera tebayina. Kabaka n'alwala balaga wa Museveni ono Kadimba agenda wa Sale ono bamulaga aline Kasola alinda sente ono nadda mu mwanyi nadda misiri gy'emwanyi batubuulireko nga bagenda okufera. This boy was an accountant in the Prime Minister's office caught up in a fierce battle between Mbabazi and the first lady. Babazi kubyette mangalo yete bavunana naye nomubera nakwanga oyakite Katikkiro singa bamubba Luwombo lw'Enkebuka omulenzi oyo bw'ataava Mmengo tulifunayo omuganda omunyiivu namukuba Luwombo lw'Enkebuka mulenzi oyo bali mukubira Luwombo lw'Enkebuka mu kyaki ne bamukuba Luwombo lw'Enkebuka. Nsuseeko saba wetangire n'akatangawuuzi. Okanja balocha nungoba tuli mu buwambe newankubadde nga gwenziza okukola naye omukukunavu yakumyedde omuliro siyinza kutandika pulogulaamu ya leero nga sibabuuzizaako yadde okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Yenze Kanka Capital omutesitesi wa TMO nzize n'ekitundu ekirala ekya Political Dose ne mutabani wa Mole Namatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi Senior. Emabegakaawo gavumenti ebadde esogaasogana ng'ekyulumpanya engeri gyetandika okujja ssente zammwe ku akawunti ezikolemu ebyazo naddala mmwe bamutava Bulaaya abakoledde ebbanga eppanvu olwo nno kino nno ne kibanyiiza. Nze nno buli gavumenti kyereeta noonyamu ekisobola okuyamba abantu bange kyenva nkuleetedde obubaka buno obw'enjawulo era buwulirize bulungi bukuyambe. Newankubadde nga gavumenti ebagamba sente muziteeke mu saturation tosobola kulondawo kuddira sente z'okuziwa bafere kukunyaga. Weesige abazimbi abasikawutu aba kampuni ya Stone Roofing and Construction Company kuluna ate si beesimbu kyokka nga bakulembeddwamu Nkooyo Yerisa Kiwana bakuleetedde poloti ezitaliimu bukumpanya. Nkulayirira ku kino kye nkugamba olunaku olwaliro nga nze muweereza ate nga nze nalabako abasikawutu bano beesimbu nnyo. Nkooyo oyo nga director wa kampuni eno ava mu famire ngundiivu eya Saabalabirizi Mpalanyi Nkooyo oyo ndowooza mwagiwulirako. Kakati kampuni ya Stone Roofing and Construction Company ekuyamba
n'osobola okugula ettaka eritaliiko nkaayana zonna lye bamaze okwetegereza. Ate ku kibanja mpola kakati gezaako bankooyo oyo oleme kufiirwa ssente zo ziteekeddwa ku akawunti bbanga ddene zibawe baguliza ettaka woonaddira ng'ettaka lyeyongeddeko ne value oyinza n'odditunda ezisinga ku ntono z'oba waligula. Ate nkujjukizaako nti nkooyo yerisa kiwana ne kampuni ya Stone Roofing and Construction Company bano bazimbi basobola okuguliza ettaka n'omala okukakasa nti teririiko nkaayana ate n'obawa emirimu gy'okuzimba ku kibanja mpola. Nkujjukizaako nti kampuni gye nkugamba ejjudde basikawutu abaalayira okubanga ensi bagikyusa ebeere nga yanjawulo okusinga bwe baagisanga. Bateesa nnyo naawe ekigendererwa kyabwe ekisinga tekibeera ku ssente, kibeera kyakunyiriza mulimo kaakati bakubireko. Ogulewo fayiro ku busente obutono bakolere services zonna ate ssente zireme kutuula na gavumenti kutandika kuziyiya ngeri ki gye zikutwalako ozigulemu ettaka eririvudde mu bantu abeesimbu nate era bw'oba osobodde okolagane nabo bakuteereko ennyumba newankubadde ozimba eno entonotono oba kalina n'akaspeesi oba olina katono bajja kuwa ku miwendo gya kuteesa. Ate ekisinga obukulu gye bajja kibanja mpola mu bwesigwa ye kampuni ya Stone Roofing and Construction Company. Sijja kubanga nsukawaawo kangende butereevu wa mutabani wa Mole na Matovu Mirundi tutandike political dose y'olwaleero. Nagambye mutabani wange taddamu okuvuma Bobi Wine n'abanuupu baamuyamba nnyo nga bamukubye ab'enalemu be baamukuba abanuupu be baamujjanjaba. Yes, ekyo ekivubuka ekyamukuba famire njegimalawo bajja kitta kyali kyejjeno gundi onaani kandiho naye bakinoonyo bakyasa omutwe ne famire ekyo tujjajjo ejja kufa bakimaliawulira ababobi wayini ng'abadde abakuba bulala ajja kuwulira. I have total control over my children. Why should he fight them? First of all, there is agement. Whether you like it or not, these younger people who are in politics now will become, one of them will become a president. You must invest. I know this. Obaba munyiza, obaba mulimo family yaffe bweto bweri ani agenda okuba gwe bakuwa omulimu munnuupu nga kitaawo atawanye eggwanga. I told him waliwo kye tuyita resistance cost. To me, I don't want to be in government. Mind yange si ya government. No. If you bring an appointment letter to me, you bring a dismissal letter. Mind yange si yakola mu government. I'm not civil servant. Me, I need political partners. To when President Museveni gives me a job with a budget, I will do the job, execute the job. But I cannot be a hunting dog for somebody. Nti omusajja nganze ngende gulu nsisinkane sale kamilioni asoko kuyingiramu. Can I spend the days in Gulu? Tikisubuka ngoli ku bench kakati nze nakula era President Museveni bwe yali ampa omulimu namugambe lwakitula. I'm not used to civil service rules. Yemze walabe motoka kamilioni Toyota je yawadde kamilioni ngabamu ati nkubulira kamilioni yakunamye kati mukazi abadde aparedinga ng'omusajja. Oli serious? Government, and you don't know how a government operates. Government, mumugende wa president mumugamba oba M.i.S.O. Njagala nze mbakettere. Yise kugamba langirira oveeyo. Yes. Bogera noganti nze mumpa omulimu ngende munnuupu mbabulire ebiriyo ngabaga abavaayo. Gwe lwaki olowooza nti nze ebyewaffe binkuuma. Binkuuma kuba mbyogera mu bantu nti mbirina. Naye singa neekwese nembiteeka mu gundi anda mu bitanda ebinyiga wali olabeko omukazi omukadde yena oba omukazi omukulu bwakuba nemuvuuka omuto alina omutwala mu disiko beerage. The purpose of getting you is to tell everybody naye ayinayo abaki ate akweka atya nti nja kujjayo kiro omulimba otya kyova olaba nti gundi ono ono muyimbi yagamba president motoka sigisobola mpaamu ssente mayinja atya Museveni yayagala otambule n'empeta oli mufumbo ofumbiddwa era Museveni yayita ab'eggomba n'abaga nti ono mukutudde mu meeting mayinja taddamu batawanya mukutudde kakati mayinja agamba mwe motoka tajja gitwala otya okuule Museveni gwe oyinza mukuula
mukama we yabisa abantu n'abasula. No, it's a principle. It's a principle. Identify with me. Aiga mzee chechi kuisa kamilioni omukazi. Andi nkubulidde nti abadde apulitendinga ndi musajja nga ayina empale. Naye kakati bwe yasitamye bamutegedde. Yasitamidde mu night. Ate alidda. Tasobola kudda bamutegedde. Naye byobufuzi kwefuula. Ayinza okwefuula n'anabawuzi. Mwe temunnategeera eno generation yammwe enfu. Abantu bonna baagala kulebita ekintu ekyo kye mulowooza nti mukambabuuzi omusisita yeerekereza omusajja talizaala baana tali baana bazzukulu muggulu ayingira mu butereevu simanyi bya muggulu yes yeewa Katonda kati ye yateeka Katonda challenge ngobera kale ngoba okujjako Katonda taliiyo but gwalowooza nti abasisa bangi nnyo abasisa ne bamalaya baliwo abasinga obungi bamalaya bangi okusinga batono nnyo oli serious I'm telling you abasisa basinga bamalaya mwe generation yammwe erowoolezezza mu short term strategies we shall have a situation where even in Nigeria rotten many countries Escopa Africa Colombia we shall have mu Bible Katonda bwe yali agenda okuzikiriza Sodoma ne Gomora yatuuka ku bantu aba abatuukirivu ne babulamu mpaya abasatu omulamu abasatu sikizikiriza muka Luti ye yali kayungirizi w'abasiyazi Luti yawona naye muka Luti yatunula emabega bw'ati alabenga ekibuga ekyo yafuka ensawo y'omunyu ne imagine Luti omuntu mulamu mukazi we yayunganga ku basiyasi naye Katonda yatuuka ekiseera n'aga nti bameka basatu Museveni yalemera mu nsiko Semwogerera n'ayingira gavumenti ya Paulo Muwanga Mayanja Nkanya n'ayingira gavumenti ya Paulo Muwanga all leaders of political parties and rebel groups ne bajinga Museveni omuntu omu yabakuba why Semwogerera yetayinza kumatiza abantu ti omusajja yamubbaaka lubali bombi kati this way Semwogerera lost mwe biba nemyo okutegeera nti singa Museveni yakkiriza Nyerere n'agamba Obote ne bamuwa omulimu bali mu maziza emyaka 2 ne bakola lishafu tetwali nunuddwa bali muse mwe temuyina perseverance you think abaana batuule kambabuuze abaana bonna bayita ebigezo yes katika batuule abakazi ke babawase naye nga sikiriza mulenzi ono mukoddomi wa Museveni kunjooga yajooga okuva mu State House nankuba yalowooza nti wajja kubeerawo olunaku anzikirizise anteeke muwanda weyoye ng'olugosi terujja kubaayo I will never work with him in my life. I wish him well. And nkubolidde nga akuba okwegaliza for me okibatire ekintu gwabadde akyogera my quarrel naye ayina presidential with Lwabogo is that he thinks that he can suffocate me. Lwabogo chased me. In fact, let me tell you, Lwabogo chased me from State House. Told her his mother-in-law, the first lady, namuvuma. Nga balowooza ndi mwangu. Ne balowooza basobola okutwala tumwebaza nfuge atya. Me, I can make a shrine nenkola sente. Siyinza kujogebwako yadde olunaku lumu. Teri agenda kunjogako. For 8 years I'm at home. Ne bajjawo amafuta ne bagoba bannakyobe I have recorded tugobe nnakyobe tugobe kadaga tumujoga nkube enyondo mutwe. Kutumanika wakajiji ne kajja kupolo ajukimba beba mutti ne bajja gundi wano ne bajja gundi ne bamujjawo mutabazi ne baleta kana akola akatana abampale mbokajja ko program jukimba benikitawo bamutti abakoba tebazivaako akabala kali mu yosisi oyo Lwabogo si yagoba mutabazi ajukimu ne bagenda mu gundi ku YouTube bazijjeko bati nyamu fighter otherwise me when I look at Lwabogo has characteristics of a politician. Lwabogo is a risky taker.
Luwombo sezala we yamukwatako n'amusiba gye kubira akatambi nga bamutadde kini ya ulinzi mu Serena bamuteekamu ennaku 3. Yes, mukubere nga akasajja kamujimbi kamutadde kini ya ulinzi oyo Luwombo. He insisted n'alemerako n'amuwa omulimu era alemeddeko. He says he has established a network. Omuyi Luwombo yali gate man. Yes, he was a gate man. Such a people are very dangerous. Luto yali atunda sekoko. Gundi mashero yali atunda nkoko ku station. These people, the self-made people, when I hear Luwombo talking, I'm not seeing him praising the Museveni's family. Luwombo always says he had the money before he came here, the center has Zoyogerako. Yes, he says he's a self-made man. Auntie, yes, Luwombo yayogererawo. Unlike other people Museveni can control, Luwombo has refused Museveni's suppression. Yali agenda okubeera ku neeke kuseke ainali munamugana nga akozani alinani nekyaligonza. He established patriotic movement zirina. He has managed to destroy bakadaga bali bonna batayagala except me. Nze tansobola akasula enjovu kaba katono ewaffe ku kyalo kuliko abaseza abaleeta omulambo gulemera ku kibanyi nalemera ku kibanyi talina kyajja kunkolako. We can drive in different lanes. What I can tell you Luwombo, allow me to drive in different lanes. That is the destination I have mine. There is no pressure that can exert on me to support him. What if I'm also interested in the presidency? Hey, what if Luwombo, who is satisfied, he is a Museveni's in-law, has graduated from a gateman in London to where he is one of the wealthiest people, and he still wants the presidency. Don't I want the presidency also? Abanyankole was not a gateman. Yeah, abanyankole bagamba bayina go bayita kaswererwa. Kaswerera bamutuma nga batuyita aboogezi abagenza okwogereza. Omusajja bwe yatuuka eri n'abagamba Tamale mirundi yantumi. Ayagala mukazi wa kuwasa. Ayina ente nange nzina. Ayagala kuzaala abaana nange njagala obbazaala. Ayagala omukazi nange njagala omukazi. Kati kaswerera ate yatwala omukazi. Why? Because this man, why do we send people to the woman you want to marry? To sindikayo basajja bakadde. Ate akubbeko muki mukazi. Kakati fwe abamanyi ebyobwenzi bwe nkugulira ecupa ya bbiya nti omukyalo oli muntu ali ecupa ya bbiya nina okujja n'enzina naawe nkubuulire nti ogwo omwenge gwonywa nze nkuguze kubanga omusajja ono gwogutuma ekyokubiri oyinza okusanga omukazi ali mu kagaali nga mulungi nnyo naye nga gomesa ebizza akagaali wirucheya nange omwenge gogenda musulayo nga mulema n'odduka abera mukatebe nga gomesa ebisse obulema bwe kati omukazi oyinza omujja yasala endongo oyina okutegeera nti omukazi ono kabina kenneegombi neyeko kabina bwekali oba bikooyi muyiteyo muzina mwenna okwate ku bikooyi trustain that this is the real woman I want. Ekitegeeza Luwombo muwagira nti Museveni amusuppressing being a close relative of the president does not mean that he denies me my right. Stand. No. Nobody has imposed Luwombo on you. But being married to Museveni's daughter does not mean that he must sacrifice. If Muhozi also want, let Muhozi also resign from the army. This is what these people are doing. They are saying, that's why they talk much about coups. They are insinuating that the Muhozi can become a president through a coup. What they are saying, that if Muhozi in the military, that if the president is grooming his son, he must retire from the military. This is what Museveni is overlooking. That his son is going to be harassed in the military. When he was head of the special forces, all of the attention and atrocities were carried out by what?
It was alleged why they planted the people in the presidential guards, and as a result, Museveni removed him from the land forces. Then now, all of these stories in the Monitor about Kuzi intended to intimidate the population. That this man can take a power. If we, first of all, they use tweets that it is Mwozi who tweets. No, not people. CA. It is his account. Holiday. CA. But the ebintu byayogedde misinterpreting. Kazibwe bamwogeza ebyobusiru tekazibwe agambye ente zeewase n'ente nazo muzireke mukoza gundi artificial insemination nazo zaagala obufumbo naye nga byayogedde kakati ne muhoozi. There is a strategy to make this younger man appear as if he is stupid. Nti wayogera kino tewali muntu ayogera kigambo ne bataki misinterpreting. This is why many people come back and except me. Me, even after making a statement, me really never retract that statement because they will force you into it. People will think you are not reliable. When should we believe you now? Cheki should katikiro wa Buganda. Federal, Nsonga Songa. Aruddewo ensonga Nsonga teziriyo ekitegeeza he has lost teziriyo ali kumukulya sente zaalya nti gwe what is embarrassing nti abatolo bakkiriza omuyikiro wa Ttulu n'afaayo eyatta omulangira ne bakkiriza Nasulu n'afaayo eyatta ani Walugembe naye mmwe ani ayogedde ku Muganda Kazinda gwe bagaa nti yabba 20 billion babbye mmeka naye tayinza kwogera oyo kati kiro wamwe tayinza kwogera ayogera mukulya sente singa Kazinda yaguddewo woteri negalubindizi ono Kadimba ye omulangira Kadimba yagenda wasale ye sente zonna zikola mu byansonyi Kabaka yagenda wa Museveni kujjayo sente za ddagala. Has Kabaka ever gone to Museveni to complain if the batolo the man who killed one of them, the royal members, a man who was accused of having an affair with the Queen Mother, has been released. Why do you impose it? But he served the sentence. I think this one did not kill. When you talk about corruption, that's what I write in one of my books. That if a judge disqualifies an MP for bribing people, buying a beer, everybody laughs. Who does not buy beer? Who does not bribe people? Yes. Kakati toyinza kanti ye Kazinda ye ono Katikkiro ne Kabaka tebamwogerako yabba ki bano kyebatabye. He did not kill. Yabba sente za ddagala. Abantu abadidde eddagala lya COVID li expiring mu kasode yabwe bakozeezi alalamya mutwe kati singa Kazinda abadde alina hoteri yaggulawo oyo omukanga bazi ono gonde oyo omuntu Gadimba Kabaka wamuyaligenzeeyo. That's why I'm going to launch release Kazinda forum. I see. He Kazinda is a victim of a battle that raged between Mbabazi and the First Lady, and he was a victim. This young man believed. Are you trying to say Taina sentence yalia? Ngazijjawa ayina ki? Sente azina ziruddawo. Yalia said you are telling 20 billion. Gundi Kitutu Museveni borrowed $400 million from US, from the World Bank to expand electricity. The money was stolen. Can you compare 20 billion? In the case of Kaluma, 54 billion was stolen, and these people went and confessed before the president. Are they in prison? Yes, this money is in Uganda. Oh no kangabala okutusalira lwali tuyamba oyo omufere w'Emmengo n'amujjulu mweyogera bali babatadde omusajja Muganda bamusibye kogera kukuzi masirira kakomeko kabbe amasiro ge kasubi amasiro gagenda kaya amasiro ge kasubi kati anonyawo luwenda lwakuddamu kubba bantu.
Yes. Akunganya mumuli. Kasomulabanga kankabadde ng'anoonya byakubba. Kamusungusungu ndi wasawa. Buli n'otambula mu bantu mungenze mu America ku fundraising. Zijeyo emitwalo 2. What was his interest? Yali atambula n'abantu. Tolooza nti kiswaza okutula Katikkiro okuwolereza gwe balumiriza enguzi. No, ekinguzi. Killers. Whom did he kill? No one. Okufa. Kakati walabyeko quoting abaana bakijana ngome bogerako. And he killed many in the process. I see. Nange reporter wange yamutta. Nattani ba mirindi. Abali e Makerere. But if we are releasing killers at the same time, no kangabala. Kati singa obawo omuganda amuyita waliwo ekizimbe obafa kati enkya n'obugaalubindi n'obugaalubindi bwe enkya n'obugaalubindi bwe agenda kubanga ayina kyata olaba bamuteeka ku earpiece yabukedde ng'atunda mu kalakaasa n'oteekawo omutwe gwo ng'otunda mu kalakaasa nti oli Katikkiro wa Buganda omusajja n'oteekawo nga ka earpiece akasasula ani nabo bamuwa sente zaabwerere abuuliraano boza abaana nti wamma ebya covid wabijjawa bonolaba waliwo agaana nawulira Katikkiro ng'ayogera tebayina kabaka n'alwala abalaga bwa Museveni ono gwadimba agenda wasale ono bamulaga aline kasola alinda se ono nadda mu mwanyi nadda misiri gy'emwanyi batubuulireko nga bagenda okufera wano Makubi yayagamba mbasente kabaka alese milioni 10 nga zivudde wa Mandela bamala kuyiwa ttaka mubunga bwa pwenyi bamuwe najjayo n'obukootikoti weno kampuni eyabba assets eza Naire nani abavuka b'Emmengo be bakikulira babba ne teefe malaya tayogera linnya lya kikaaki ayenda ne kumwannyina bwe bali abo abasajja ensonga yokulwanirira muganda munnaabo amugonto tebaliyo nakangabala ne galubindize tasobola kwogera amugonto tokod oyo Kazinda maama we yaziba amaaso agenda kufa nga tamulabyeko Kazimba mwana muto yaleka abaana babiri mukazi waali awo naye nga yembabazi ye mwola gwambabazi bamuwa omulimu ebyo bye bituluma ne sisuyinza kubyogera nga tulina kabaka agenda najjayo sente ye bamwijjanjabe nga tulina Gwadimba omulangira nti omuhiikirwa mumutadde a president has been said how can you convict somebody 20 babyemeka bana babeza covid babyemeka nedda babyemeka nitoyita kubeera n'aba leaders bafaanana batyo batusekerera kyovola bamba babatusekerera batu okutuusa omulenzi oyo lwaliva Emmengo netufuna Katikkiro omutuufu alwanirira abaganda a president murder. Can you compare murder to corruption? No. This was man in the Prime Minister's office. Babie Mumeka. This boy was an accountant in the Prime Minister's office. Caught up in a fierce battle between Mbabas and the first lady. Babas kubiyete mangalo. Yete muvunana. Namuvera kwanga wakite Katekero. Singaba mbalo Luwombo Nkebuka. No, umulizo oyo bwatava Mmengo. Tulifuna yo omuganda omunyivu. Namukuba Luwombo Nkebuka. Namukuba Luwombo Nkebuka. Mulizo bali mubiro Luwombo Nkebuka mu charge. Neba mukuba Luwombo Nkebuka. Naba religious leaders bonna baganda. Who is talking about this man? No one. Na ye gundi ono Kazimba yakkiriza twakita ezivudde watu mwebaza nga tumwebaza bamunoonya nakwata nankabirwa simanyi yo mwogezi wa gundi mwe abakava mu kizibu kya Ntagali werinaanya omukazi kyovula baba bakozemu abagundi babayita batya Africa Magi bazanye Ntagali party 2 nga mulimu omusajja omuwanvu wanvu mugandula ne kazi ery'amatama amanene Ntagali party 2 gwe yakaba mwe ekanisa iri covering from Ntagali then you appoint nakabirwa muli ba kanoni tebali abakazi neda zino kanisa ofu Sitani yazingira mudda nze nabagamba ti Yesu najja mu Uganda Kazimba owekanisa ya Uganda amusanga waluwalira Yesu tasobola genda nakasiro wabunyo
wamunya n'okusinga ewa Zaakayo. Zaakayo yayimirira mu muti naye bano tebayinza. Kazimba ne bwayimirira mu muti Yesu tayimirira tamugjayo. Nedda. Ewali ababbi b'ettaka nga ne ababbi bwe banoonya bonna be bagenda wa Nakalema wa Kazimba, Mbabazi wa Kazimba, ono tumwebaze Bunyongo Enegisi ali wa Kazimba ne Twakita. What type of leader is this? Who can, okay, if you are liberal and you are siding yourself with the people who have committed atrocities, heinous crimes, stand also fight for this man, this young man. Kazinda. Yes, I'm going to start a forum and every week I'll be talking about this man. I wrote about a book where this man was used to fight Bigirimana. Bigirimana forgave him. Omanyite Kazimba yasayininganga ebintu nga biwayiriza Bigirimana. Ogamba Kazinda. Kazinda yafuna sign writer from South Africa and yamumuwa. Implicating. But for me, I went to Bigirimana. Bigirimana told me, I'm a Catholic. God has fought battles for me. I cannot pass this boy in prison. I was exonerated. No, God win the way. No, God win the way. Naye ajjako monna kuntono bwana alemera ku baganda bajja mukuba oluwombo lw'Enkebuka mayiga bajja mukuba oba mu church no Enkebuka ogimanyi Nkebuka njimanyi bajja mukuba oluwombo lw'Enkebuka mayiga ajja kuba n'eggwanga lijjudde scandals mayiga ajja kuba oluwombo lw'Enkebuka mayiga bajja mukuba oluwombo lw'Enkebuka oba atulemeddeko bajja mukuba oluwombo lw'Enkebuka naye amulonda ye kabaka amulonda ye kabaka atuusa kabaka okugende wa Museveni okusaba kabaka asaba immediate okuva ewa kabaka n'agenda e Germany bakyabazinga botebasaba olowooza tebalwala naye ono buli katolo oluwenda yaligitamu agenda alabe Museveni enkya ne bamuba ne kasolo ekifaananyi kakati buuyi abambidde masiro amasiro agataggwa mulenzi gwe ga ssente mmeka wakunganya kamala ka Musoga naddira ekiwologoma ate kikunamidde eno kakati ekiwologoma kyeteekawo kitundudde kubiikira Maria kikunamidde ate lubiri kati eno mpologoma nkazi ekunamidde ginne waayo omwana muwemu mayiga muwemu anti katulire mu kifaananyi kya Biikira Maria asoomoza bakatuliki ate ekunamye mu lubiri kati eno empologoma y'ekifaananyi ekunamidde eri ginne waayo omwana mayiga mulamu mayiga oba buto oba mayiga kiki kati eno ekunamye walikoze ekiwologoma nga kyetoolola bwe kiti nga kiringa ssaawa ng'abantu bamanya kati kitunudde mu ndeeba ssaawa 9 kati kitunudde lubaga ssaawa eziti kati ekunamye yali kitaddeko n'ekikiraga nti kisaze kikunamidde eno ate kikunamidde eno mpologoma ginne waayo mu lubiri mayiga musajja ekunamidde eno ginne waayo enyuma kigikubye mu lubiri mayiga musajja eggwanga lijjudde scandals tubali tukyali awo ekaka ne bamuyingira kaka yantumizza nenjogera ne Sobi wende nekibirungi where I don't want Ugandans to follow into the trap of mafias. Kaka, let us explain. Once these people use you, they dump you. And the public celebrates. Are we in a new government? Because if we were in Obote's government, if Kaka was in Obote's government, and Obote's government falls, then Kaka is judged differently. But Kaka served as M.I.S.O chief. M.i.S.O chief is under a minister of security. At that time, we had a minister of security. I came out and complained about safe houses and the parliament. Somebody he refused. Yes. Which means it was the policy of government at that time to detain people in safe houses because safe houses belong to government. Now that they want to kill themselves, katika kabamufuula toilet paper, we cannot allow. Did Kaka defy ministers' orders? Yes.
situmanyi kubanga kati kaka kitegeeza byeyakolanga ku kiseera ekyo byali bya gavumenti ebikolera gavumenti ate inamuyita kati baagala mweyambulirako b'omulimu gwabwe kusuula mbwa ku jirikiti ne badduka anti yagambye kaka told me nti bamanyi nina information ku bijambiya naki kati baagala to put me inside to silence me kyovolaba mbwo katabanika akajiji kagendanga nekajjako palagulamuza mbo sijja kwogera kuba manyi battaba jokinva bene kitawo bamutte kali nzigwe kanyinya mutwe kati ngekongome jakemu if I did not stand up omusajja abakoledde bali banfudde avuma kabaka avumani olombo basulire gundi smearing me we should look up for Kaka by the time Kaka did all things he was implementing a government policy because he was not sacked. Even the government, which embarrasses this government, Kaka was even considered for a diplomatic role. Muleke kuonona bana banamwe nimbadukako taita kufinyisa mwala lubuto nodduka Kaka was doing government work. Now who is behind planting kati badduka go bamala okuniako ne badduka mbu bobadduka ne obujozi bwabwe katona winyama ziga bwe no we shall not accept Kaka by the time to saka Kaka kakati kankubuli ono deputy command yakuba olubiri lwa mumbere if they sack him today, can they incite us using Olw'Embeera Mumbere? After demolishing Olw'Embeera Mumbere, he was promoted. So if now he is sacked, you cannot incite, tell the Bakonjo to celebrate. That would be political immaturity. But they would say to celebrate. Because, yes, Lulimu Amukolachi. Mwamuwana nafukada mekamanda akubye olubiri ekitegeeza what he did was in line at that time with the government policy. But who is government muzeyi kakati feche tuyina okubakubako nti omuntu gwe mumaze okwonoona muleme okumuddukako unless it is a new government. I told you that it was a new government and it hands down Kaka, I would support it. But this federal government cannot hand down Kaka. That some people want to use Kaka to for them babagende bagala ekivundu kyabwe okutta ebijambiya abaki Kaka abamanyi bamusibe mu komera because once when you are put inside goba tokyayogera mutani wakajije yajawunya olubumu yali agala kujjako pologulamu zange jakemu pete nto mtuoko zamuleberako bali bajja mukubala numusuti obabo mujjemu have no kind word for him kakati ate president bwatuuka mu campaign ate bampitayo muntu leka kiko kaabwe ate omulalu akanonyo obulu nanyini buyinza ajjayo sente anteke mu lukozi mfokolu What determines when I'm mad or when I'm not? Because they want to use me now, to use my programs, which they tried to ban and fail. Now I should sit with them. Abantu banonga Kaka bwe babeera mu bifo ebyo baba tebagambwa anti kakati kitegeeza gwe omusajja yawandika ku kabuli y'omuntu n'agamba eggulu nabaddenga bwoli olwaleero ninga bwendi enkyo n'abaaki bawandika kabuli omusajja awandika kabuli nga ali mu kabuli yayogera eggulu nabaddenga bwoli leero ninga bwendi enkyo n'abaoti jakubeeranga bwendi kakati many people waliwo ebintu bye tusobola kutegeera tuyina ebintu bye tusobola kutegeera nti esoja Yishiro bwagenda nakuba kone tata bantu is he charged abalwanyisa enemy mebo akwata abakazi nakola kyabaya bukanye kuki bamutwala mu court martial ne nkugamba nti hangaman bwaba wanika abantu kalaba abazze emisango takuwa muzimu omuzimu tekukuba hangaman lwaji the job of a hangaman is to hang you when you have gone through all of the processes of the judicial process. Since nakugamba to omuntu. But if this hangaman kills his wife, is charged. Yes. But a hangaman, as long as he listens to those he hangs,
under law. Yes. Courts of law. Kakati at that time Kaka was a hunger man. Bebamuletanga okuteeka musuba nga ba government yekikola. Kati government eyinza mwetegula. Government yes, ene yaffe mwe kibakoze obubi. Timugenda kubakkiriza badduke. The judges are smart. Magistrates are yenguzi oba gundi judge. Naye nakugamba nti you have a right to appeal. Yamaze okulya sente naye aguweerezawa and you appeal against the judgment. They run the judge erradi. They don't call new witnesses in the course of appeal except if you get a review like Mukula got. If Mukula appealed to the judgment, Ibari Musibi. But Mukula was helped by Museveni, President Museveni, to review. A review, you allowed the new witnesses and evidence, but you are punished severely if you lose the case. I see. Kakati nkugamba, let us look at Kaka. At that time when Kaka was doing all of these things, we reported, I came out. You came out and told you that Kaka is torturing it. Yes. But because that was the government policy at that time, in fact, Abazungu bage magezi ge bayina. Abazungu baga, that was such a government. That was Makeri government. That was the Bush administration. They know how to escape because every government comes with this. Neto is a good government ya Museveni. Nga yalonda ne Kaka. Okubeera ambassador mu Angola nogamba are you discovering evidence now mwiche kibali okutegeera no bali mu kubuzibako nti ntagali olowooza yayagala omukazi oyo ng'ekkanisa temanyi oyinza okusanga waliwo n'abaabule bangi baba baani babisopo tababayina abakazi yes nga bw'oyabyono naye yali kwabiza netagamba the entire establishment of the Anglican Church yali temanyi nti ntagali. It was condensed but ntagali is a problem yeya Muzaata. Muzaata n'entagali bafaanagana. Muzaata yawasa omukazi ali beyond uye nti Muzaata omukazi alina PhD asoma masters gwe Muzaata oli wa biraali oyo omukazi omusobola. This is why nti oyo mulamu wange bamwita Kulusula. Kakati Kulusula muka Muzaata, the way she looks at things is not the ordinary woman Muslim. He has a doctrine. Bakugamba mu 90 days after the gundi nga balafudde osobola okufuna omusajja omulala olowooza ajja kufumbirwa musiraamu simanyi oyo Kulusula. Kakati olina okutegeera nti the way Kulusula looks at issues Kulusumu tagenda kukkiriza mikirulingi kuba muyigirize muka Lubega nti Lubega yamukuba n'amufulumya ebuwe naye Lubega yatuuka omuwa akeedi 10 mukazi yagaana okudda maka kalirinaali wamala eyabagatta n'abayita abatabaganyi muka Lubega converted to Islam. What does it mean? Mukazi kigwokuba nga abantu babulijjo babakuba wa Gomesi yamukuba n'amukola aleeta Gomesi teriko na mudaliso nenga toteguli amuliye. Kakati these things depend on how intelligent a person is. Nti abakazi be Masaka bakola research bannanga abakazi babakube nti fa abakazi batukube lwaji omusajja atakuba abatakwagala kakati ate siye matembe ate matembe yemukirijirako ate kyenkubulira nti omusajja ow'ennansana eyattanga abaana abawala n'abaduliringa n'akola ki ate women group olwo teyavaayo baalya ssente olwo matembe tavaayo matemba amantwalira ku baavu. Where is Matembe and the women group? These girls were killed in a brutal manner. You expect your boyfriend, he turns out into a killer. Is this case progressing about this boy? No,
bamatembe baliwa women groups ziriwa bagawase gomutembe gasama bwasame women groups na gasamira kubana akawasete bagende bakwata akawala balwanira akawala musimanya aba Pakistan bakarepizinga gasaba y'umutoka waliwo ekikazi nga bakiyita avunji bafuna dole 10 akawala tibaka wakedira tibamenye ne jekali they don't know they even do not treat where is the girl waliwo kazi kabali itovonji kagenda agayombo gasaba aba Pakistan ninga kuba ninga fumye ninga kuba akawala kalika kakwala mu Pakistan nga wahomo nakonone nyuma yonna kuba bahomos bayina liquid gye bakozesa as a lubricant kati bali kuludu akawala nakonona nakayuzayuza nekalwala ne HIV n'enziku naye kampuni eyo yali ekirinchinze deal mu UPDF okusupplying emotoka barivals bayo ne bagamba nti katujite how can you kirinche deal with the company muri aba Pakistan naye akazi kagereyo kukima emotoka negawokali yani kwasamuninga bira yuko ovonji ningo baka amatembe ninga kuba kati jikala batubuli omwalo yali rudda simanyi is she dead? Where is that woman? Tulondoleko tulabi netugenda omusajja bamuyita bazira baki abadde solicitor general bwe bali bamuwobola muzi wavayo ekikazi nekigamba mbu akimole singa nekikola ki kuba bakiguze kakati tudde basera baki bamwadde obulamuzi. Where is the woman? She has this attention kirisa kasasiro nze ekikazi kirisa singa bana chemba koze katamani kakajiji kadanga munikandire nakana kentwe kawunyi kade kagenza okubba sente za sojodo babade bakalinze mukubu bako betwe bajase nabadde nente yange kufamu ngamanyiko luno mukanga yesibe ekimi nintu bakatambe konja bajakata kabade kagenza okubba sente nga bakasindisi ne bakalinda banne wakoma kwa betwe bakatti. So when we are analyzing these issues we should be very careful. Njagala kubuza buze nti omukazi akuganya kufuukira mubi. Let us respect people. Look, maybe it is only because that Kaka was a good man. Kaka was in retirement. One of Kaka's achievements is that the NRA had failed to attack Kabamba. Kaka turned himself into a mulal. He befriended the commanders of the Kabamba training wing. And as a result, he could give them free milk. He became a Muralo. Arundi Temuji. Humbe was gathering information. He was working in the Republic House as a Kirak, senior Kirak, until the Republic House was gutted by fire. The man went back to Kalanga and he started a private life. Salim Saleh picked him. Yes. And to become what? The ISO boss. Yes. Otherwise, he was innocent. Terry baby aba mad. Walabe ko mwana omulalu baby alume bereri ya mama we. Madness agisanga kunsi. Katonda tatonda akakomubi. So, when we come into government, we come as innocent babies on us. What changes? Yes. When the government here nare omuntu bwayingira. Yeah, you know neka. Ate baba malo kuonona. Ne badduka mgambi. Sempi jagote kama mizinga nti Mr. Defense. The other day was accused of slaughtering entezama wako. Was it true? Chali kituufu. Chemba sasirako. Nti omukazi nursery mwamuvunana. Tiyena abalala babiri baba Center za Ministry of Education imyaka musamba ejise milioni 3.5 drug wange mojo toyimba mutwe wange tusobola kunzijayo yali azibye anito yali azibye be mujoze monna ono sakwa kubanga implementing ebiragiro bya Museveni nibamuvuna na mada bakuba mukomera. What if Ssaako had died in the prison? Had Sakwa committed that offense? Yati omuntu, where is the dead body? Omufaliwa kasoro yati omuntu mulala aliwa. When you bring an appointment theater in my family, you cannot get there alive. I see. A coffin, you go back
back horizontally. I see. Muli bajozi. Mujoga abana babanamu. Do you know the torture you go through that you put in Bukedde for 6 months that I'm a madman? Mulalu. Nkwata ku Bukedde gwe nkwata kulu bya lifuti efulumya omulambo. Netusinkana mutwana makajiji tusinkana mu lifuti efulumya omulambo. Bana nkutta. When do you say? Mukiseera ekyo we bankubira mu Bukedde okungoba ku maleediyo. Mulalu bayisenyera bamukebera omutwe neje nawasa. Nti nyabo bwe bali balinkinga kati bamuyise kunkebera mutwe ne nkwata ku kolobya kulubya ne mukwata kenga oba Bukedde lifuti efulu ne nkwata kaka jiji ne mukwata ko mutani wa tutinganirawo because they don't know the agony we go through. You bring an appointment letter in my home, I smash you. When you bring a dismissal letter, I sort a goat for you. Yes, I want my freedom. I see. What I want from these people is compensation. And I do my things. There are many things I can do to the president informally. Yes. I don't want a formal job in this government. Kubanga uli abakolera bamusasula bubi. Natunulidde kaka in tears. I looked at the kaka reflecting naga bino bye bankola. Nti balamu atayina na bwali. Balamu najja kaka yangambi. Ti balamu yabadde azze akimu omuntu ewuwe. Amusule ku boda ya Rwanda bamugambe ti yabadde adduka akolagana ne Rwanda. Naye balamu bane bamutta balamu oyo balimu. Balamu talisigaza kajikono. Balamu tajja kusigaza kansi. You use balamu. Omusajja abafiiriridde kati mumukuba musuula ne lubaleeta bikola. We who are not religious, I want to tell you. For abatali religious mwabe abalokole fete tubikola. Me, I know Katonda ali kulaba. That's why you cannot use me and get me back. Nemwe ne musisi yennyini musina tukokuliza yininga. Muse yatambula ku helicopter ne kajina olukajina tuse. Kajina omulokole duse kajina omulokole yagoba abaganda lusambu ng'agamba nti ekigambo busuma kyava mu Buganda n'abagoba muyinula abaganda lusambu abaana b'abaana abo tebali munoonya alowooza tebali munoonya. When I look at the way you operate kajina yali alagidde ono omusajja gundi je n'omugenyi akankana bwati. His nervous system was affected on when he was in training in China. Yagenda n'embadde yonna mekamanda oli eri omukulu w'ambadde olw'okubanga ebyaba China byali kulud yali ayiga okutegulula bomu nervous system ye neeko but kajina directed nti yinula eve mu kizimbe kye afe and he was not saying nti ave mu kizimbe kye aleme kupangisa wa apangise wa ye mulokole obulokole bwomu obulokole bwomu obwakajina mbeera n'obusamize bwange sina bulokole bwakajina fete tutuuka abasamize tutuuka waawe. That's why I hate your religion. When I was in the State House, unless this is a new brand of bulokole. When you want to know nti emwanyi zikaze, you don't power the whole sack. Ojja ko tukita sampling. I sample balokole in the State House. I fail to say mulokole. Unless there is. Where do you find the chief photographer of President Museveni? He's in exile in Canada. Kacha Mamayanja, a senior secretary of Museveni, is in Canada in exile. The other one, there are many people who have escaped from the State House. Others are doing. Where do you find people who are running from? Who have not committed the treason to run away? I see. A person, a chief photographer of the President Kato is in exile in Canada. And these, the people, when I tell you, my former house, I tell my children, people listen. All of us who worked in the State House, which was supposed to be the center of Barokole, we have negative story about the images. I doubt whether we have Barokole in the State House. Kakati, who else? Nobody can deny I was in the State House for 14 years.
But I have no kind words for them. I see. The way I was treated. This not. I don't expect to find the treatment I got in State House from Satan. Are you serious? Sisubira kuchisanga muliro. Yes, I survived the poison 5 times. But here I am. I've lived, and that's why. What will you do to me? I'm intelligent, I have a right following, and I will never reconcile with you. Are you serious? Yes, give me my money. Kubanga gwali olowooza nti you suffocate me. Although I have no problem with him or anybody who floats his name for the presidency. Yes, as long as you disrupt the others. But if Luwombo comes up, and Itadongo comes up, and Besigye comes up, and another one comes up, and Mirundi comes up, let's the Ugandans choose. That's why the president said. Hey, I will be in opposition. I wish him well and be in opposition. Are you serious? Yes. Hey. We are like a parallel line. Besigye, this time I'm not going to attack him. Besigye has been encouraged by 3 factors. One, he has realized that Ugandans are regulating for voting no. The Baganda. Why? No has been used by government in many ways. 0 cents by some local government. They eliminated the people who could seek accountability about what you take. I just take over Zibba. 2, the performance of no. Where do you find an opposition leader in Mizinga? Because if they urge, Kakati Fetolaba, from Uganda, Tosola Kuwasamwanyo, Kakati Oroza Twali Wasize Walala. Titwali Wasize, what did the Manyu Kukabudako? Kakati, because you have to marry from another side. Era we sabulungi abawestana ti ente muganda wo balinga bawalabu amahale gabawa mwanyo kuwasa na Ethiopian omukazi akula sente nyingi. So when you go to Europe, when you go to Arab countries, you find a younger man moving with a younger girl. They are related. This man, younger boy, keeps this girl to be a virgin. Because they have family glory. Singa bamusanganga simberera bayita dokita yawalampangamira yali awuga yafuna musajja. When they mentioned that there was a man, she had the canon knowledge before she got married. He was the suspect. Brother. Yes. Era amusalako obulago. Amujjako obulago. Didi amujjako obulago. Buli ogenda muwalabu omukazi asobola okwenda yenda mwandi. Kwaye amahale ge gakola ki? Gaggwadda. Kakati nze nkugamba ti Besigye byakyalina okukola. 1, to reduce his madness. He should not resort to violence. 2, it encourages Besigye now. Eyawangudde Zambia yakavuganya emyaka emirundi eki. Gundi ono owe Kenya Layira myaka emeka. Besigye yakama emyaka emeka. Kakati akitegedde is not alone. He wants to come back. 2, he's very dangerous. Besigye is a dangerous man. Given Luwombo and others have not seen. You organize an election between the Dr. Kizza Besigye and Luwombo. Besigye will win automatically 90%. Why? Besigye, you see the revolution of Uganda is not comparable to the revolution of Mau of Kenya. By the time the Mau took power, Jomo Kenyatta was 75. He came to power at the age of 75. When you look at the revolution in South Africa, the time the Mandelas took power in their 80s, even most of his colleagues had died, the temples. Why? Mandela might have been saved because he was in custody. He would have died a long time ago. The revolution in South Africa started in 2012 and it ended the way. Most of these people. But in Uganda,
The revolution took only 5 years, the struggle. And they were leaving university 20 years. That is why at 35, Museveni is still normal, healthy. Mukisha Muntu is still there. Tinyefunza is still there. Tumukunde is causing trouble. Mukisha Muntu is there. What does this mean? Mukwezi is there. But the public has Museveni talks about Mukwezi. That in the bush, abanyankole bato barwaniye mu kirabo ne bato omusajja omuganda. Kakati Mukwezi baba trying. Mukwezi naganti no. They killed under the influence of beer. Kakati how Mukwezi had graduated with a law degree in the bush. President Kagame was younger. Yali akulya Kangaroo Court. Bamuyitanga Pilato nga yakuba abantu akabazi. What does this mean? Is this when these pass around? Can the Nadulis can they allow Museveni to hand over power to another generation without their consent? Of course, he must consent them. What happened? Lwachi Muchala Njuba, a non-disputed heroine of the struggle, decided to break the rules to support Bobby Wine. Because Muchala Njuba is not a woman. And I have not had any extramarital affairs, allegations about Madame Njuba. Even when she had a problem with the husband, Njuba joined the opposition, the woman remained there. I've never had read paper writes about stories. I've not come across allegations of infidelity with Madame Njuba. So Madame Njuba, being a straightforward woman, fathered by a bishop, Yokana Mukasa, is an upright woman. But what forced her to join to support Bobby Wine? The answer was simple. This man, Sitenda Sebalu, contested with Njuba. He refused to concede defeat. He went as far as the East African Court of Appeal, where he lost the case. And as a result, Njuba spent a lot of money that depleted the family coffers. This is why Madame Njuba never forgave Sitenda Sebalu. Kakati if Madame Njuba decided to join the basic, decided to join, he did not join the basic, no, but she joined Bobby Wine. Do you think that Besigye cannot be voted now? Miamuteligye cannot attack Besigye now. Why? I sincerely doubt. Now that everybody you have opened down, it's an open field. You see, a prostitute cannot remain on the same street for hours. She moves to different streets. Maybe the type of men on this street are of a different type. Maybe she is overdressed. Maybe she is young and this street. Kategorically, bamalaya babera ku post office. Babaita ofuleya abo bakadde. N'ababeera wano ku Gundi. Ku international conference. Kati ate abalungi abawala abalungi. Aba university abaji babera ku speak. They know their areas. Era bano bakuba banunga Brazil. Kakati yes. Mbagamba nti transfer power. To transfer power from Museveni to anybody is not easy. Is this a sign even that Museveni is resigning from politics? Uhuru is finding it a problem to transfer the Kikuyus to Raila. Transferring the power from one leader to another is not easy. I tell you, there are 4 areas. 1, a president can reconcile with evil, particular evil, like this man of Angola, like in Zambia, that Chiruba reconciled with Rev. Patrick Manawasa, who had resigned from his government over stinking corruption. Then the Angolan man handed over power to his former evil. The man had left the ruling party and went in. What has happened? He is now forcing, is carrying out an anti-corruption crusade, like a Rev. Patrick Manawasa, and Santos, his children are vomiting in money. Santos himself is not in Angola within a very short time. Well, this man wants to be his own man. So that's one area. 2,
family members can sit down and produce a successor, if possible. But this successor must be marketed. But as I say, is this possible that in the family Uganda? members have a right like anybody, but they cannot be imposed on the population. You look at Uhuru Kenyatta. When Uhuru Kenyatta became a M.I.S.O stooge, he lost elections. When he came back as an independent and discarded the camp, he won. But why? When People did not want to vote a novice, a man who could extend M.I.S.O government leadership. Yes, M.I.S.O interests. Once we see people who are embedded in the first family grappling to succeed to 7, don't we expect a lot of conflict and instability? No, they have a right. They have a right. You see, in the but if it was another person, he would be in prison now. What people don't know that in the Catholic Church, popes used to get married. Why were they restricted not to get married? They used to ordain their children cardinals. So they decided, yes. I've not heard about such a thing. The popes used to go and read it. The Italians controlled the Catholic Church for 500 years. You go and look into the history of the church. Because the popes used to get married, they used to ordain their children. This is where the Baganda very democratic. The Kabaka cannot choose any of his sons as a heir. As a successor. All of the names of the Balangira are submitted to the Ruchiko, and the Mulangira who gets the majority of names, votes, becomes the Kabaka. This is the democratic Buganda is. And people, that's why Kabaka Mutebi knows. He has refused to accept the restoration of the regime, knowing very well it can vote him out. Yes. Or can reject. The Kabaka has opted for this Ruchiko, which is tradition, his council, as opposed to the Ruchiko of 1966, about abolished. Simu Abala. Constitution was restored the regional government that abolished. But because the Kabaka knows that the Ruchiko, the Kabaka abolished, the Obota abolished, had 83 members. 60 were universally elected by Baganda voters. 3 were Kabaka's nominees. The 20 county chiefs were appointed by the governor in the consultation. Today, the whole thing is appointed by the Kabaka. Why? His brothers fought to him. He cannot risk it. So when I hear people Museveni is amending the constitution, Museveni and the Kabaka in the same boat. When the Kabaka was confronted with hostile relatives, lawyers, he could not disqualify. To consolidate his power, has rejected the restoration of the 1966 regional government. This is how can these people? This is why he's comfortable. His enemies cannot use the Ruchiko now. But let's conclude with this thing. What should these guys in Mmengo do to fight for the image of the Baganda, of which they represent? They are money makers, as I've told you. Can't they do anything to restore their image? Katikiro was elected in the Ruchiko. But Kabaka Mutebi decided to handpick them. These are hunters. Mayaga, if Mayaga was a Katikiro for Baganda elected by the Ruchiko, he would mind about Baganda's interest. Yes. Yomudi was saying he's a businessman. There's no difference between Mayaga and Madivan. No, Madivan cares about the price of sugar. Have you seen Mayaga fighting for any Muganda in the government? He collaborates with the mafias who fight Baganda. When you see Omuhikirwa, a Katikiro Butoro, accused of murder, not only Chinjanangoma, they even said that they alleged that they had killed, they had a hand in the death of the Omukam and taken over the Queen Mother. They were to have allowed him, have been fighting for him. No, you got to suffer a Kurwanita Muganda, no go.
okujjako alla bw'ali mu jjulula kubanga ono yutayinza mugoba mayiga is a hunting dog for the kabaka era amwagala nnyo bwogere bwoti n'oyiyo mulema okanga badde ng'alina kyayagala okubba kati ayagala kubba Museveni ku masiro era agenda kuddayo wa Museveni amugaye tusereka era badduke ne kalubindize bagende n'ono kaadimba kakati I don't expect anything from but I'm happy that Mmengo has embarked on a self-destruction mission. Are you serious? I'm happy. Abana baffe tebajja kisangawo bazzukulu baffe tebajja kirekawo naye tufiirwa you cannot have ate mufiirwa kibayira olusiisira osente olusiisira does Mmengo have an ambulance? Simanyi. This is what I said that this government has admitted tichina buwagizi bw'abantu. How can you take vaccinations to churches? Can a pastor determine or a Catholic priest determine which drugs have not expired? No. Even these people are taking even religious leaders are taking on a very risky venture. Bajja bagamba nti eddagala baalisanganga ku church naye basanyufu. These people beyambula. But it has exposed the government that people fear to go to government hospitals. I see. You would even say that all of these people missionary hospitals, but they know they were locally who influence decisions in government don't have hospitals. But the government, if a bishop is going to visit you and you say no, let us bring the neighbor's wife to Kuku. You are giving a vote of no confidence in your wife. Exactly. Which country have you found where vaccination has been carried out outside the government institutions? But this confirms, I'm happy, that this government has realized that it has lost credibility. And for us, a political science like me, government ekitwala anti mulimu sente mutwale ne bapasita entebe mugende ku church ezinanye entebe babagobereyo eno waliyo sente eri waliyo sente anti eri byampaka you cannot afford the play kati wano bakunamye abantu babakunamiza kati if people cannot accept your drugs will they give you vote? No. Once government loses the people's support and credibility, everything it does becomes a referendum. Kati no government ne bwerangirira yidi but tebasala bagamba katulinde. This is what it means. This government should go on a soul searching mission. How have we reached this level? In fact, once these churches, the non-government institutions are involved in such a task, there will be credit goes where this government has but Museveni cannot sack, cannot overhaul the Ministry of Health, cannot put up a commission. People, Ugandans are shunning hospitals. Ugandans are shunning the hospitals. Why? Gogendo chamalwali omuli batira abantu babajjamu organize. But nobody talks about it. Government ya losing image terina era kakati buli kintu kirajja kabaka yabagamba makubi yabagamba if the kabaka is supposed to be a political why do you involve him in immunization programs? Is he good for to do your work there? Kakati kitegeeza banadini bayingidde mu byobufuzi bya Uganda tekyabajjamu. Yes, you have gone to a neighbor's house. A bishop who was kati wali babakola embaga ng'embaga amakaga abwe mabi ne basaba ba neighbor bateeke mu compound yaabwe kakati omusajja bwagoba mukazi we muwalawo akyamawaani omwana abawaani. Yes, erije wawasiza kati gavumenti zonna muzimbuulire mu nsi yonna where vaccination has taken place in mosques and churches. These are the credible people. They have rejected. They cannot risk their lives with the government institutions. Very dangerous. Museveni must overhaul, must change the image. Anti kyenkubuulira nti ekyo kati kimu
bannaddiini bajja kugamba n'eddagala katulyereetere singa babadde smart. Tuwulidde eddagala eri expired. Temujja kugemera waffe eddagala mulituleetere. Naye baakataddeko condition nti muggulewo mugeme. Nedda muligaani eddagala eryokugema mulyereetere. Kati baba kuddewo basobola bakozesa. Yes, basobola bakozesa. Why should I allow somebody who is not trusted by the population then to vaccinate people in my church? Because whatever happens will be blamed on the churches. Of course. So if the churches they should get their medical doctors, especially the Anglican Church and the Catholic Church and the most credibility. Yes, you only I allow people to be vaccinated at my church. If I buy only the vaccine when myself, I have my doctors and I buy the drug myself. Don't give me expired drug. Bali mu government. Ku lunaku nga churches muzikiriza olunaku lwemu monitor n'akuba omutwe ti doses ziri expired. Are you going to use expired drugs in my church? Kwenda buko. Siwezi. Yeka not. Mina kata. Tuizabilita wangu. Nte akalusu. Bado sente za akalusu. Na ye. Nte je bajikuze ya akalusu. Bajifumbire makagange. Abantu bekwasa nti nze nalese kalusu ku kyalo. Bakulire ko mu ngalo. Maziba. Wetu kyo wetu tambula nako balero tubasibudde. Wera.